Tudeke bali kata. Sembero kata. Sizako anyarugasebo na wali wano kuno amanya nedowoozi Africa Center Rita amanyikiddwa nga Judas oba manager Judas kama kukaaga Desemba hoteli Africana aina bakwasaganyako naffe tugamba tujje tukiike embuga oli awo etubitambule weewaawo nina bannamawulire baffe kawebalaba etambule nabo tukola nabo ebbanga lyonna era bannayimbeebaza nga bali nnyo okutubeerera sirina nnyo bigambo bingi okuggyako okwongera okubategeeza nti ensonga etuleese wano yakuba nti tujja kawumanyi nti tukkiriza mu Bwakabaka wa Buganda omuyimbi ono omukyala Muganda jjajja wa Buganda Kalo Nantongo kiba kya byaza amaanyi okukola omukolo ogw'ekitiibwa tugenda okukola African Friday tukiise embuga okusalawo okujjako wano tusinkane owekitiibwa Katikkiro wa Buganda atwagalize oboolyawo n'okutuyitira ku Baganda okujja okutubeeramu Baganda bannaffe bonna gye bali omwanya n'eddoboozi z'Center Rita bonna baagala nnyo okukkiriza Never again. Era tukimanyi nti lowooza kati ngeri mukisembuka mujagera n'emikisa gyonna egyaba jjajjammwe era ne concept ya kubuuka kabanga Katikkiro akusaba kati ekiddako ye Kalo Nantongo naye atuwulire ebimufaako. Abasabwa banyabo baramusizaako mwena bamama bali wano baramusizaako abamidiya bwe bali kujja Ekitiibwa nkubuuzeeko nti ananyiridde anesiimye okulabako lwange nnyo bwe balina kubeera omuba musaale Ekitiibwa badde musaale mulungi olamu wange bwe nasembayo okumulaba yangamba ebigambo wammanga yalaba ku TV olwo ku BBS n'agamba omwana bw'omumpitire nenzija naye kyesiryerabira kye yaŋŋamba yambuza olina emyaka emeka nenjogera naye kati ogejja kibwotyo omubiri ogwo ogutwalawo dduyiro tomanyi kukola dduyiro genda kukola edduyiro era ekigambo ekyo kwentambulira era bamanyi bakimanyi nti siva mu jjiini buli enneebaka ennyo nga Katikkiro agenda kundaba buuza ogejja ki ndi musanyufu nnyo okuba n'ebigambo ebyo waŋŋamba era bikyusiza obulamu bwange bwenza okulaba osise kuŋŋamba olabika bulungi gendera neyanza nnyo owekitiibwa ate era nenkwebaza n'otukkiriza okujja wano ofiisi eno si buli omu nti agituukamu 6 Disemba nga 6 Disemba programs wezibanga si nnyingi taata ojobeere obwanja kusanyuka nnyo okulaba otudde wali nga nkuyibira obulibabange bonna bw'omanyi ebyaddala Katikkiro wa Buganda amanyi nnyimba zange ne bwe nasookerako abamanyi kitegeeza nti mwana w'omukisa webali nnyo ssebo sijja kwogera bingi nyinza okukola ensobi wanambi makulu abaweereza bazze okuwuliriza mulimu Esther Namukasa Linda Nakate wamu ne n'omuyambi Allen Namukasa nze Israel Kazi w'Ekitooke minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka ndi wano kulaba nga amawulire gatuusibwa bulungi nnyo eri Obuganda gakwata ku Kalo Nantongo Gasinaita Mange Kwabo kyabagamba mwebaza nnyo ak'ensuso olw'okwagala abayimbi ne bannabitone bonna mulabye nga zze afuna ensisinkano n'abayimbi bannabyamizannyo abavubuka tetakoma kwekyo nomusho nyingi mwabula ku yalwema etuulira ddala olwo yatandika paka kumalako
so tukwebaza nnyo olw'embeera eyo tuzaayo Katikkiro w'omulimu omutebi gw'abavubuka kwebaza nnyo olw'ekyo. Ekigambo kimu kijja okutegeeza munafu omuyimbi kyekiri mu nnambika y'abavubuka ekigamba nti tulina okufuga ennyo ettutumu. Anyi bwe tufuna ettutumu ng'abayimbi bannabyamizannyo oluusi ate tetulikozesa bulungi. Tulabye abayimbi abamu bebasibye, abamu abakozesezza ettutumu lyabwe okukola ebintu ebitali birungi, kutyoboola abantu. Yakusaba ng'omuyimbi okufaayo ennyo okuuma ekitiibwa kyo omukyala mu Buganda okufuga ettutumu n'okweyisa obulungi. Ennyimba zo ziweesa ekitiibwa Obwakabaka bwa Buganda. Abantu abamu bayimba ekigambo kimu kyabuwemu naye ku nnyimba zo ziba n'omulama okuba mukwano okusinga mu ngeri ennungi ereesanyusa abavubuka. N'olw'ensonga eyo Mukama wange yasaba ffenna abali batukubire Kalo Namtongo mu ngalo ne Mukama waffe olw'okufuna esatu era nsabe Mukama waffe abeeko ebigambo byatusibirira. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kubanga minisita wa Kabaka Mulamba omudde mu ofiisi ate nga yewamawulire n'okukunga abantu n'obwakabaka n'omuleeta wano n'abalala babakwanira naye nsanyuse nnyo okubalaba ndowooza mubakubiikuliko Muganda naye kansoke neebaza Ssenkira kuwadde essaawa kyali badde nnungi era ndowooza mulaba omukyalo tumuwa obwawule oba obwa sheek simanyi oba musiraamu naye essaawa ebadde nnungi. Nsanyuse nnyo okulaba nti Kalo agenda kukola konsati esoose. Omuyimbi bw'atuuka ku mutendera okukola konsati nga Kalo Namtongo bw'atuuse ku ssaawa eyo kitegeeza nti akazuwadde mu kisaawe ky'ebyokuyimba afunye amaanyi agasobola okuleeta abantu bamulabe ate n'amaanyi agasikiriza abategesi b'ekonsati ezo nga Musa Kavuma. N'olwekyo weebale okulaba nti omulimu ogutambuza okutuusa awo oteeka okuba ng'oyise mu bintu bingi w'otuukira okukola konsati. Naye Omuganda agamba nti ebirungi biva mu ntuuyo, era omuntu waba kyagala kutuuyana ebirungi akubeeko atuule awo yeebake alindirire ab'ekisa bamuwe ebyokulya. Naye omuntu yenna yenna ayagala okubaako ebirungi byatuuka alina okutuuyana, olina okutegana, olina okuyita mu bizibu, olina okugezesebwa, olina okusomoozebwa. Era ekyo tekikutiisanga. Ekyamazima kiri nti bw'oba kyokola nga kirimu bikusomooza tonaba kukikola kukinyiriza, kubanga omuyembe ogubala omuyembe gulinya biti nga omuti omuyembe omuti gw'omuyembe kino okugulinya ate okubanga gubaza emiyembe n'abantu beekonyo. Kakati ebyo omuntu akola kyakola nga akimanyi naye abiyitamu kyekusooseza okuba nti atugenda kukola konsati ate ng'okyali muto ekirungi. Ennyimba za Kalo nzimanyi ekituufu nsika olwasooka nze ngemu ku nnyimba ze zesinga okwagala nga muwala muto nga ntukola omuwala kudewa vidiyo twagira babasika kakatanda bulungi nengamba kati omukwano gwange ekiriyo omukwagala omuwalulira katanda mu nguudo naye nga nyuma nnyo n'engalo zonna ezizzeeko kigali eri awo zonna nzimanyi zero zandoloka kamese tambula kakati ate n'ennaku zino biwa biki zonna nzimanyi wayimba ne Ssemboga
ennyimba zonna nzimanyi nnungi zinyumira era zimpummuza zagalira ddala ate eddoboozi lya Kalo nnungi nnyo tonnalidaawo bw'oba omanyi ebyokuyimba. Ekirala kyemwagalako Kalo yeeyisa bulungi owekitiibwa Kitooke yakugambye tugambe ettutumu. Teri kintu no kizibu nga kufuga ttutumu n'obeera nga buli woyita abantu bakumanyi. Buli woyita omukambula omusozi ati olina oyinza okuyita kuyitako nga weekwese naye tosobola kutambula mu mbeera zo bwotyo ne batakumanya ne bakugerera bino bano bakugamba bino. Kakati abamu abayimbi baffe bannabito ne bafuna amalala ate Omuganda era agamba amalala gakulembera ekigwo naye abantu abamu tebakimanyi. Kati nga mu abayimbi bakupangisiza ogenda kuyimba Masaka tolabise oluusi ayinza n'okuba nga eyakupangisiza eyo yatakusasudde naye abantu olina kyobanyeze lwaki tolabise oba bakuyisa ogenda kuyimba wano. Nina bwe najja wantu omuyimbi sijja kumwogera kuba byenjogera mubiyita kusaasaana najja ku stage ng'atamidde era ne bagamba Katikkiro waali najja okunamusa ngalimu obulalulalu kati ne mwanya nti ebyono sibijja kuba byangu oli atamidde. Naye Kalo mu bbanga lyoyimba nsika n'okutuka essaawa yalyo tekatimuza munene okusimba luli tetunaba kumulaba nga ali mu bintu bye bitasaana. N'olwekyo nze nkikwebazaako era n'abalala abeeko olusolosolo bakolenga kubuuka oluusi obadde obutono tuwulira wano nawali naye okutubwewalika fenna batwogerako ebintu naye era bwe kiba nga kituufu era ensi emanya nti bino byebamugeddeko bituufu naye kisinga okuba ekibi kwe kutaba bookolera kitiibwa ng'omuntu okujja okukola omulimu ng'atali bano bagenda okuyimbira ababawa kitiibwa. Njagala okutegeeza bannabitone bonna nti okuyimba mulimu, okukuza ebitone mulimu, si kusanyusa bantu nedda, si kusanyusa bantu naye ogwo mulimu. Kiringa omufumbi w'emmere tayinza ati nze ndoga njala kasitamulidde emmere enjala tekyabaluma nedda. Okuyimba mulimu gufaanana n'omuntu akwate olwaliro lwabalaza abantu bali mu kulima mwanyi bali mu nnimiro obusanga bwenjogerera wano. Okuyimba kukifaanana ng'omuntu agenda okulima obanga munnamateeka nga nze akeera nateekako ettaayi oba nateekako emifuliya nga ngenda mu kkooti n'okuyimba bwe kuli ekyokusanyusa abantu ekyo kyekiva mu nkola yo y'emirimu. Naye guno mulimu gwo olina okwefuga ekitiibwa kikugamba, olina okussa emmeeme eyo n'ebirowoozo n'ebikolwa byo ku mulimu ogwo, olina okusoosowaza, olina okuwa ekitiibwa. Kakati ffe ababinyumira oluvannyuma ffe tetufaayo, tetumanya gwe twoyitamu, ffe tujja kuzitulabe obanga byoza okutukolera binaakuwoomera. Naye ebiri emabega eyo gwe mulimu ogwo gw'olina okukola. Naye bannabitone bangi tebamanyi, balowooza nti kusanyusa kuba bwayitawo gundi bwayita eyo obiro ne bakuba enduulu naye n'avaayo n'awanika engalo n'abalaki. Ekyo kyekiva mu kweyisa nti mu mulimu ogwo. Era mulaba kati wano mu Africa, oza Nigeria, South Africa, twaliza awamu abazadde bagezaako naye abazadde abasinga nabo abakungu nabo tebamanyi nti mulimu. Ekyamazima bandibadde be basinga n'Abanigeria oba be babisookamu, naye abakongo nabo bamala ekiseera balooza byakusanyusa bantu kujja kubeerabeera awo bekola ebintu ekivaamu omunaku ntono nga tebakyalina byebayimba kuba kotakutwala nga mu bikugwako. Ate n'ekirala n'abayimbi mujjukire mulinga bannamyamizannyo. Omuyimbi
okubanga oyokya emyaka girina kubanga 15 ng'oyokya oluvannyuma lw'emyaka egyo 15 ebbugumu ligenda likendera oyinza okusigala ng'okyayiina naye ebbugumu lino lireeta abantu nga balookalooka myaka ga 15 mulinga bannabyamizanyo kati emyaka egyo otatukozesa bulungi n'ogitwala nga mulimu mu bbanga tono twali tumanyi nti alina ettutumu nga tumulaba ayagala abantu bamuyambe bakuyamba batya ng'ogenda n'oyimbira obukadde 3 n'oyimbira obukadde 4 obukadde 5 bakuyamba batya bantu bameka bafuna obukadde wadde obubiri olw'omukaaga ng'olwofuna obukadde 2 naye nbana abayimba ennaku zino kikasafu yagenze obukadde 2 3 zonna si magoba naye bameka abazifuna nabo nga si magoba kati ati lwaki mudda tobamuseeri kubanga tewakutwalanga mulimu ekuvaakola omulimu omwingi mugo sente zokuteeka ku muganda kandi yeeterekera ekutera okukya lwono ddaano nga kubuulira ebyo byosobola okukola ne bwoliba okadde obeere olina sente naye tuli ku bya concert ey'oku afrikaana webale nnyo okumpita era nsanyuse kino ndowoozeza naye abantu ngende mulabe omugajja wa Buganda maama wa Kabaka yedira nkima ate nga ab'ekima lwejja ku bagajja wa Buganda ngende mulabe kubanga alwanidde ebbanga lyonna lyayidde tumulabye nga yeetala agenda omubala nagende saka nagende wana agende towabadde ebalala enaku zino ezobadde embalala Bigson yabagenere Bigson naki omukazi nga yeetase yateesera kituuse naffe atukuŋŋaanyeeko ku afrikaana kijjule addemu naye amaanyi kubanga emyaka gye byonna gyayimbye sanyuse nnyo era nkwabaliza eki concert ennungi ey'amaanyi Ssaabasajja Kabaka wama